Kaakati ogenda kugira olindirako wano mala okulaba oba tewali muntu ngenda kujja nga ate nkutemyeko linda kanzite kamala okulinda. Doreen, come here, please. Mola. Wanje mulamu. Sweetie, mukwano olimba nnyo. Kikulu naawe ofukamira nnyo b'empisa zaakuyitira. Mbadde ngamba ovaawo wansi mukwano. Amagezi gajja kumera kanyabo kamaama olimbawo walungiwa nnyo okugamba bw'obeerawo ozikiza ki abalala bali opposite. Look here, my baby. Kati Johnson omaze omuka mu lyakatonda. Yes. Mulamu nkataddeyo mu firu. That is good. See, ofunze ku ttooke lino ery'endagala. Nkatadde bulungi nnyo mukalagala ne mmala ne nkazaako kanaanuuka kati. Olaba nga nize kanaanuuka leero weekaba obeza. Abantu abamu twali twabawonako wano. Nga bwe bafumba emmere basogola busogozi bati bakozesa omulawo nga balina basogola lumonde. Kugamba n'otunuula emmere geringa omugoyo. N'obuyanga nenenera appetite ejja kugamba ng'owulira ng'agayo ebisolo. Ebintu bwe bityo eby'omubeera nga yantama. Obuliri programs ekobera nti n'okola buno bu design bu fashion obw'abawala. Kaddemu kye bayita akamuli. Omanyi bagerawo bano abatuliraanye opposite. Bwe baayalanga obuliri abayiwayimuwe bakikola ate kityo nalinga iwawo nga zigende bino ebisina ne ziyita bino ebisinga ebikwata ebyennyanja nga byeyagala bwenyanja nga tebalina kintu kyonna. And you know why? Kagamba ebintu bwe biti ebyekisiri bitalina ki mugaso kati si mula omulangisa nnyo nawe otusombisalako jenisa enda mu kisenge wesige kazigo kakoye gulawo ku buliri munajja kusala nabo kubanga tuoba tomusudde nangudde bisaba kukubira